Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Radio Simba and Polygon Energy, Yembe, the Dachika videos around the Salon, Zama, Kosuzo Chabu, Muriza, Yokomide Simba, but if we change Musamba Casilla, but for Napitana Mobile Casilla, nobody www.radiosimba.uk definitely the best radio station of all the world. Oja otandika okukola ku radio mwaka ki gw'otandika okukola ku radio era otandika otya olw'otandiikiriza? Nze ndo nali wa mukisa radio nagikolako nga nkyasoma. Ng'oli ku campus? Yes. Oyingira okuba ekiraka nga oli taliiwo. Yes. Kati ekiraka kino olunaku olwo lwasooka kyali kitya? Nakankana nnyo radio etiika madimbuko. Yali side ze Masaka eno ku Buddu. Akyaliyo? Yali adduka ku radio. I'm sorry to say this. Yali adduka. Maifa ba presenter ba radio tuddukanga. Yali adduka ku radio yasooka kugamba nze kuba naliwo omwo. Ono taliwo mukolereko, ono taliwo mukolereko. Yali adduka ku radio n'ampita. N'angamba ngenda kudduka. Mbabula FM empadde omuki? Amalemu. Nangamba naye bwe tunula bampise ne bambuuza ani asobola okukola program zenkola olwo ng'akola program ezi so kati what was that experience for that first year? Ku mpewo yali etya kubanga weewulira ogirina mu mikono gyo? bapresenta beeyo ewaffe sijayitayo mu kyalo kampiteyo ewaffe bapresenta beewaffe be bamanyi kye bayita okubeera serebu mu kyalo. Mwami Mandevu yangamba ovuddewa konze nvudde Mityana mbadde nkuwulira yegwegwe bangamba nti otutawanya nnyo eyo bati naaya bepa nagalula nakubera osaluti basi olwali naganira embuya omukadde maama kadde yagenda olaba akasoddokiyo nti kutaka omuzukulu ye yali waawo agenda okugira nga babiza fulasika kyali kigo esumbi y'amazzi eyabise Musango nigenda mu kooti omukadde awoza omusajja agenda mu kooti yalopa yokoja musango yagusa ayo gogwa fulasika mwa ata fulasika baya satu fulasika ata omusajja fulasika yenda ku fulasika y'omukadde najijjako vachumu omukadde yali akyali mbere kokananga we kino ekirango Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. BTN Media Beyond the newsroom kwotekadde ni exclusive mbanirizaako nate olunaku olwaleero mu episode gye tukuleetedde number 1. Omanyi mbaleetera abantu ab'enjawulo but I'm so lucky okubanga olunaku olwaleero ntudde ku pano ne menta wange bulijjo mumbuuza olugezigezi lwalujja wa oyo tasomanga na ku mawulire ne mbagamba nina menta ate nga mwewuliriramu tata sasa okulaba nange okubeera ku mukoto gwamwe guno nsanyuse nnyo okunkyazaako obulamu bulungi oli otya taata? Buli kimu kitambula bulungi. Buli kimu kitambula bulungi. Waliwo obuzibu bwonna twebaza Katonda. Munnamambya esaze ku 97 akasiri sasa tufe mwemwefe Radio Simba empologoma ey'eddembe. Nze Uncle the Neither Microphone Soldier, the Global Finest, former radio presenter. Nabivaamu nawanika. Era nsima busimi nti nezija mu kantu. Nsima busimi omulimu gwankola n'engamba my mentor MC Kakos, the Microphone Soldier Senior. Of course, tukyabirimu tukyatambuza ekintu nkola omusajja gwe nalabye ku TikTok awo ng'ali mu kubalira aba presenters emyaka gye bamaze ku mukolo so ye Kakos nange nenga tangirenga nange emyaka teginnawera ndabike nga sijja kubeera ku lukalalabe naye tubadde tuyiseeyo buyisi njagala kwebaza
okuba nti ndi omu ku abo abakyaziddwako leero. Weewaawo. Tunyumyemu. Tugenda kubanga nno tunyumyamu. Olugendo lwa media luno si lwangu. Wabula bw'oli bw'aba alutambudde n'asobola ate okubeera successful mu bulamu. Kiba kyanjawulo. Mu bigambo ebimu omukulu ono byazze nga mbuulirira yaŋŋamba ekigambo kimu n'agamba kyangu okukola erinnya ng'oli mu media. Naye ate okubeerako abantu bibali kujjuukirirako kizibu. MC Kakos yani. MC Kakos oyinza okugamba nti musajja muna business. Yes. Oyinza okumuyita omusomesa. Abamu bakiyita musomesa naye oyinza okubeera lecturer. Oyinza okumuyita presenter wa radio. Kyonna ekiyinza okubeera okumpi kyoyinza okumuyita. Wow. Yeah, so ndi muntu akola business, ndi muntu aweereza ku radio, ate ndi muntu ayagala okugabana ku kye nafuna n'abalala oba kyemmanyi n'abantu abalala. So yoyo akatono kenyinza okumwogerako. Oli bw'abeera eyo nawulira nga akantu kano agambirawo nti oyo Kakos kakyako kookola ne bakaba nga akokko identity you, that's your ID as MC Kakos. Okay, so media bwe tuba ku mpewo okusingira ddala tunoonya nnyo kye bayita uniqueness. Yeah. Mu bayimbi waliwo ekintu kye bakola n'omanya nti oyo ye gundi. Abayimbi tutera nnyo okubawulira ku maloboozi, abalala ku nyambala, abalala ku nviiri zaabwe, abalala ku nyimba ze bayimba n'amanya nti onayimba dancehall, onayimba reggae, onayimba bwati. Tumanyirawo nti oyo. So ffe mu radio oteeka okubeera nga olina ekintu nga kyombuuzizza nti kye bayinza okwawulirako ku balala. Ndi muntu bw'ompulira ku mpewo omanya nti nina viga ey'enjawulo. Bwe njogera ku viga ne vibe gye nkozesa nga ndi ku mpewo, nkola program ya ku makya ku Radio Simba, naye toyinza kumanya nti obudde bwa ku makya. Feno mu Uganda tubuyita bwa kiro naye nga buba budde bwa ku makya. So okuteeka omuntu mu mbeera ebanga awulira so ng'asobola okuba nga abeera mu mood n'eddoboozi lyange lyanjawulo nnyo abalala. So kyekyo kyenyinza okugamba ekitono kye neemanyiiko, so nga ate bo abatuwuliriza bo bayinza okuba bamanyi bingi ebyawukanako ffe, bo batwawula n'okusinga ffe bwe twemanyi. Oli ku Lubogera Simba 97.3 ffe mweffe mwasuze mutya emambi eseze tuba tuzze okubeera. Yeah, of course. Kati olina engeri gy'okolamu ebintu byo toni mwoyogerera n'ogenda n'oyambuka ate n'okkakkana mu mbeera etali nti osaze lumu. Yeah, abatulaba Kakos gw'olaba wano akola ku Simba na program bagita Mambi Esaze wajogeddeko, naye saawa zenkoleramu nkola saawa 10 mu luzungu ebeera 4 am. Yeah. So kati wano abagira saawa 10 ez'okumakya paka saa 12. Naye nga bw'okyewuunya ndowooza n'abalala bwe bakyewuunya. Radio Simba yatagetinga nnyo engeri gye tulina ne www.radiosimba.ug yatagetinga nnyo n'abantu abali ebweru w'eggwanga. Wano e Uganda abantu babulaba ng'obudde obw'ekiro, abalala buba bwa kiro, so ng'ate mu nsi endala buba budde bwa kawungeezi, abalala baba bagenda kwebaka, abalala buba bukyali bwa mutuntu. So engeri gye streaminga live radio yagamba nti n'abantu abali ebweru w'eggwanga babe nga bawuliriza ku radio ereme kuggalawo, kubanga radio ekola 24 hours. Kati bw'owulira viga eyo gy'oyogeza banange gye mbeera ku mpewo nga mpeereza, saagala kweteekamu kirowoozo nti bempeereza beebase. Ate n'ekirala saagala kweteekamu kirowoozo nti mpeereza b'e Uganda, kubanga strictly sheeyo teri ku ba Uganda yokka, n'abali ebweru, abantu abali ebweru w'eggwanga. Kati bw'oyogera nti ziri ssaawa 10 ez'okumakya, waliwo eyasuze mu katale yalaba ali ku mirimu gy'akola, waliwo oyo aba agenda obugenzi kuki ku mulimu. So the show gye nkola egatta abantu abikula bya njawulo. Waliwo abasuze nga bakola, waliwo ababa bagenda ku mirimu, waliwo abanyuka, ate waliwo abawuliriza bo nga
obudde bwabwe bwa kawungeezi eringanga evening drive. So kati eyo radio gye bayita Mambya, program gye bayita Mambya isaze ku Radio Simba. Njagala okutegeeza nti sinze nzeke akasooka ogikola. Ate waliwo abagikola, waliwo omusajja njagala mutumirako. Sitera n'okujja mu kamera. Naye olwaleero kenzize mu kamera mutumirako. Bamuyita Don Miles Sebagala. Yasooka okukola show gye nkola ku Radio Simba. N'abalala bagikoze. Naye ye yasinga okubeera ennyo mu matu g'abantu. Kati tali mu Uganda yafulumamu. Nali nakajja ku Radio Simba ye show gye baasooka okumpa. Nenjikola nenjivaamu nenkolako programu endala nyingi. Naye bwe natuuka ekiseera nga emirimu gigenda ginyinga obuvunaanyizibwa nga bungi nga ndaba obudde bwa misana kawungeezi bujja kuba tekunkolera. Neŋŋamba bakama bange tukoze tutya koko okay osobola okudda wano sooka okudda mu Mambya Isaze. And they are saying awo olina okubeera. Anyway, tugenda kubeera nga tuddayo. Mumaze okumanya era n'okutegeera Kakos yani era gy'eddoboozi ettuufu ly'owulira ku kadde kano. Nze Denny nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu okubeera ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe guno ogwa Beyond the Newsroom, then koteeka Denny exclusive. Wabula njagala okubeera nga nkutegeeza gwe nno ng'oteekateeka okuba nga olya Easter tukutegekedde kye bayita ka Easter package. Ogenda owummuleko n'omwagalwawo High Level Tours and Travel Agency ekutegekedde yo ekulambuza mu ggwanga lino Uganda gifulumeko wabweru w'eggwanga ne bw'oba oyagala kugendako Dubai oyina honeymoon oyagala gitegeke otegekera omwagalwawo memories ez'obulamu obwammwe High Level Tours and Travel Agency baasalawo okubeera nga ebyo babikolera. MC Kakos igwe okujja n'okubeera ku radio ffe twakula tumanya ababeera ku radio baana b'abagagga baana b'abanene abava mu famire ennungi. Wazaalibwa mu famire y'Abacharles Senkubuge oba abe mu Kiibi ovaawa okuyingira Kampala? No, nze no bankaayanira. Bankaayanira nti bwe njogera district gye nzaalibwa bangi bankaayanira bagamba oyo we waffe ono we waffe ono we waffe. District nga 3 ezikaayanira. District nga 3 zinkaayanira naye nekyo kijja lwa gavumenti kutandika kutematema mu districts. Kusooka Mubende district yali emu ng'egatta ne Mityana. Mubende, Mityana, Kasanda, Kiboga, Kyankwanzi. Nene wa Nabbanja. Kakumiro. Kakumiro. Yeah. Mubende yali nene nnyo. Batukesera ne bagijjako Mityana. Bwe bagijjako Mityana ne bagijjako Kiboga. Ne bagenda nga bagitema paka. Ne bagiddamu Kasanda, Kyankwanzi. Kati bwe tutunuulira entematema ya gavumenti bwezze ng'etematema yandeka Kasanda. So nzaalibwa Kasanda akaala amatendo abamu ke batamanyi naye kensinga okwagala ennyo bakayita Jemba Kasanda. Eno muba Abudunyugunya. Abudunyugunya ate ye bamuzaala tonatuuka waffe. Abudunyugunya bamuzaala Lubumba tonaba kutuuka saidi abalina akaalo kati mmwe bamuzaala Gambwa. Kati mmwe we bamu ne Bakatumba Gerard. Kati abave Kasanda. Yes. Kati fe okwata myanzi n'ogenda n'oyite Abudunyugunya ne weeyongerayo. Antwalayo keeyo. Ate situka Bebekulu gye yasomera. Bebekulu yasomera Makonzi. Makonzi ate kyoba okutte bukuya. Kati ate nze ntuukaawo Kasanda mu town era ab'e Kasanda mbatumidde nnyo. Ndi mwana waabwe naye bwe nkyogera ab'Emityana bagamba nedda ssebo. Kubanga Mityana Kasanda nasomerayo bwe nava okusomera e Kasanda nga bw'ongambye nti ndi mwana w'abagagga nnyo. Nedda okubeera kyetaagisa kubeera nti muli bagagga oba muli well off nedda. Sifa abali awo abali obubi nedda naye ate abantu tebenyooma nti yonna gy'ozaaliddwa ne bw'oba ozaaliddwa mugagga ne bw'oba ozaaliddwa mwavu ne bw'oba ozaaliddwa ali awo ali medium ekintu ky'olina okubeera mu nsi osobola kibeera. So nze nzaalibwa Kasanda sizaalibwa kumpi wano mu Kampala naye nasobola okufuna opportunity okulaba nga nkola ne Radio Simba. Lwaki nvaayo navaayo Kasanda eyo nga maze emisomo gyange ne nkolerako Emityana n'Emityana nno nasomerawo kati bwe wava
e Kasanda wavaayo e Kasanda ng'omaliriza primary kya musanvu Kasanda namubeeramu banzalira Kasanda n'omukyala eyanzalisa nno nali njagala nkutwala omulaba akyaliyo ge yazaalisa maama hanja genda mulabeko banna tumutwalire ku ttu yazaalisa maama wange akyaliyo banzaala Kasanda n'ensomero Kasanda ku senti satu zonna ng'oli bw'addaazikola kati awo olugendo lwange olw'okukola ku radio lwe lutandikira Emityana. Awo otandikira erinnya ly'MC Kakosi. Awo bakuyitanga. Bwe nali ku radio nali sirina linnya. Nali nsoma diploma yange omuwala nali nyonze mukwano nnyo gw'abawala. Kuva ddala nga nkyasoma nze era bwe baalinganga banoonya abawoggana mu kirasi nze tebampandiikanga kubanga kirasi monitress yali mukwano gwange kati yali muwalanga mukwano gwo. Yes kati newano mubire ebintu byonna byetukola nze mbeera nnyo mukwano gw'abawala kati okujjayo eyo nenkuzza ku kye tuliko. Yes. Saalina linnya naye gye nasomera waliwo omuwala eyampitanga omanya amanya gange amatuufu nze Lubega Swipe. Kati amanya gange amatuufu nze Lubega Swipe kati mu Swipe yajjamu erinnya baliyita Semix. Kati Semix ntuuka ku Ssaana Emityana tutwala olugezigezi lw'ene Kampala olwo nali nsulanga awo Makerere Kikoni nzira Emityana neyita Semix muli nze Semix and bawuliramu mix. Abantu bampita bangamba that name it so urban. Tekola mu kyalo. Eryo likola ku Galaxy. Likola ku Capital likola wa. Ngamba erinnya omulimi w'omu kyalo tagenda kulikola ki. Kulitegeera naddikwata. Kati nali nkyali kumpewo era nkyeyita Semix. Omusajja yali wa mu kyalo ab'Emityana ebyalo sibyerabiranga. Kyalo bali bakiyita Butayunja. Omusajja yakuba essimu nangamba naye baaba okaluba nze ngaluba okaluba olinga akakongolijo k'omuwafu yayogera kakongolijo ka muwafu oba yayogera kakongolijo ka kikajjo ka kikajjo k'oluma nga tekagenda akaba wakati w'ennyingo mpeereza bulungi yange ekaluba wabula oli wa tabu okaluba nga akakongolijo k'ekikajjo. Yesebo kati enkeera waalwo nengamba nze temumpita wakusaaga nkalubanga kakongolijo okitegede yesebo olaba amanya lijjaawo kati nange netandika okubeera proud ku lisena kyanange nenkyeteekamu kati buli omu yakubanga nga mpita kakongolijo so ab'Emityana ne bagenda ne bantuuma erinnya lya kakongolijo. Kati olw'okuba nalinamuko talent endala ey'okubeera MC ku mikolo somewhere oba ku event za radio neneyongerako MC kakongolijo. Wawulanga n'obwa MC? Yes, because talent yange bwe natandika ogikunyonnyola nene naye olw'okubanga radio bwe yalinganga ekoze ebivulu nga nze mbeera main MC kati neneetuma MC kakongolijo. Kati ab'Emityana bwe bamanya erinnya MC kakongolijo kati nenkola Emityana for all that time paka mwaka gwali gwa 2018. 2018? Yes. Ku Saani wamalako bbanga ki? Saani ebbanga lyali ddene kuba nagiyingira ndi student emyaka nsigyerabidde kubanga era ku Saani era we natandikira okuddayo okusoma nyongere ku diploma yange nyongere ku degree yange kwa diploma na baji ntikira ndi ku Saani era ebifaananyi twali awo ku Henry Hotel we twalira party kati tuva ku Henry ngamba yadde nfunye omulimu naye nkyayagala okukola ki okusoma kati ngenda okuyingira e Kampala ntandika okukola mu 2018 ng'olwedde namaze dde okulaga nti neetaaga okusoma. Olwo nga mukwano gwange ampita ngenda awo ku Buganda Royal University wemba nsomera degree yange. Buganda Royal Muteesa One Royal University. Kati waliwo omusajja akola ku Bukedde ne kati akyaliko mukwano gwange nnyo simanyi oba ne kati akyasomesaayo ku Muteesa. Omwami oyo yakola program ya kumakya nnyo amuyita ni oba
mwami oyo erinnya terimvudde mu mutwe akyaliyo kyemmanya ayinza okuba akyaliyo be bamu ku abantu be nasanga waawo mu ebyo ebiseera 2018 kati 2018 nziruka ku Saani FM lwe lugendo lwange okuva ate Mityana gw'otandika okuwulira ku muntu gwe bayita MC Kakosi. Mvuza speed. Mvuza speed naye. Awo tuli. Wano. Okwata program za Madimbuko. Madimbuko mutaka wa Kabaka. 3 otandika ozituulamu. Yes. Ovudde mu kati awo Madimbuko yanonzijukiza yaddukayo mwaka ki? Kubanga omwaka gwe yaddukiramu gwalina okunyonnyola. Kati awo nzijukiza mukulu waddukayo mwaka ki? Kuba omwaka gwe yaddukamu gwe natandikira ddala officially okukolera Saani FM. N'otandika okukola programs 3 omuntu yali takola yadde a single program. Yeah. So kati what was that experience for that first year? Kumpewo yali etya kubanga weewulira ogirina mu mikono gyo. Bapresenta beeyo ewaffe sijayitayo mu kyalo kampiteyo ewaffe. Bapresenta beewaffe be bamanyi kye bayita okubeera serebu mu kyalo. Sebo nze bantu batandika okunkumanya nga newensula nsanga nali sinawasa ebyo ebiseera ndi muvubuka ng'engoye bazinjoleza banyanulira engoye siina kyengula kebera emmere nga bakuleetera enkota y'ettooke nalyanga ab'Emityana bamanyiwe wa Ajati Kawolongoje Ajati ani bamuyitanga Kawolongoje bambi aja mulemirembe yali musajja mugagga nnyo Emityana bamuwayo yaŋŋamba ne Walukaga twalangayo emmere naye Walukaga bwe yajjanga Emityana eyo n'aŋŋamba emmere yo ku Colping Hotel ne baŋŋamba omucomo gw'olweggulo bw'owulira ng'oyagala kulya mucomo wano ebirala kabyerekeze waliwo ne yaŋŋamba nti buli w'owuliranga ng'olina bw'okyazizza olumu eziri kwegamba twalina omusajja mu katale Emityana mu Central Market ye yaŋŋamba buli w'owulira ng'oyagala kulya ku mpuuta nsiike jangu wano oyo serebu w'omu kibuga Emityana. So babuuza experience yali etya yali y'amaanyi abantu banjagala nnyo Mityana yanjagala nnyo era olugendo lwange olw'okubeera successful mu bulamu bwange siyinza kwerabira abantu b'Emityana. Mu bantu b'Emityana eyo tewafuna mu bikyala bikutawaanya nnyo nnyo bino ebyama bino ebyakasuku lwe nategeera ku nsi nti bw'oba olina ky'olina kyeweegomba kikunoonya. Sokuleke kyeweegomba kikunoonya bw'oba olina ky'olina kyeweegomba kikunoonya. Ebyo nkugambye emabegako nti nze nali mukwano gw'abawala. Yes. Naye bwe nali Emityana lwe nategeera nti bw'oba olina ky'oli ate ky'oyaayaanira okufuna osobola okukifuna nga kikunoonya. Wow. Abakazi baali bangi. Omulimu guno gwe tukola guleeta abawala guleeta abakazi guleeta buli muntu yenna g'omanyi ne g'otamanyi. Serebu ne yeekola ekigenyi eri ggwe kugamba buno bwe bulamu bwe njagala ntwale oba buno bwe bulamu bwe njagala mbeere. Naye nga bo bajja abajjanga bafaani abajjanga mikwano gyo nga balina kye bajja okugasa mu bulamu. Yes. N'abajja nga bakyagala ekyo kyennyini nga gatwagala kwebakako naawe. Frankly omuntu n'akikugamba. So omukazi yavaayo ng'ali myaka nga 3 nga njagala kuzaalamu buzazi mwana ng'ate mwerabirire. Oyo yakuyamba. Yakuyamba. N'eŋŋamba bannange. Mulimu gwe tukola gulimu challenges nyingi naye Mityana banjagala nnyo nange ne mbaagala ne kati bakyandika omutima. Awo ebbugumu ligenda likkakkana omaintaininga otya amalala mu Mityana gye baali bakumanyiddemu student mu kyalo oddayo Kasanda wuuyo mutabani wa Gondi wuuyo mutabani wa Gondi. Kati ekisooka omulimu guno nga bw'oyogedde guyita amalala guyita okwemanya guyita okwewulira naye nze nasooka okwejjamu kyekyo njagala nnyo okubeera omuntu wa bulijjo. Njagala nnyo okubeera omuntu gw'asanga n'atakitwala nti tufaanana emirimu gye tukola. Wannyonoona. Yes. Njagala nnyo okubeera ku muntu
yadde ndi kyendi naye kyendi tekimvuga. Nina mukwano gwange ye yeyita Solo District omuntu wa wansi. Nti yayagala nnyo okubeera nawo muntu oli goyito wa wansi. Yes, naye era obeerako toweerabira kiri nti gwe gundi yadde olina okukkamuko wansi. So you have a brand to protect. Yes, so nze saali nnyo amalala yadde ng'abantu banyanirizanga. Nze ebiseera bwe nabeereranga emityana nga tebaziika nga sinatuuka. Gwe yakolanga programu y'oziika? Bwaba nga bakimanyi nti naaziika nga tebasobola kuziika. Waliwo omwana waffe ajja? Nga sinatuuka. Wabikanga nti banenge enkya tugenda kuziika? Nasobola okubika ne baga nzija kuziika. Abantu ne baŋŋamba gundi ajja tetujja kukkiriza banaye munsonyiwe kuno bwe bukola bizinesi naye ne baŋŋamba nti temuziika tannakola ki? Tannajja. Tannatuuka. Ekulaga level emityana gye yali entaddeko. Nti ne bwe kyalinga meeting nga balina kye baneebuuzaako mu radio n'ebirala nga they have to wait for me. Wow. So nava emityana nga andi waggulu bwe nti programu yasinga okuntunda bali bagiyita omuyimbi wo yasinga okuntunda Radio Simba we yamanyira. Radio Simba eno bangi boogera byabwe ne bagamba nti Radio Simba tokolako nga toli mwana wa munene. Radio Simba tokolako nga omulangira ndawo sitasiimye. Radio Simba tokolako nga tovunnamye maaso ga mandeevu. Radio Simba abantu bagitwala okubanga mu radio ez'Oluganda wano yeri ku top. Era ekirooto kya buli muntu ayagala okukola ku radio kyeyandibadde akolako. MC Kakos, Radio Simba ekera etya ku makya okusportinga era kijja kitya igwe okuyingira Radio Simba? Omulimu guno gwe tukola gutuleetera emikwano. Yep. Ate nga bwe nkugambye nti twali nali emityana nga mityana bw'otajjaayo n'otandaba ng'oli muyimbi n'otajja mityana ng'ekivulu kisaze. Ekivulu kisala bw'ogirese luyimba terujja kuvuga ng'ozze kutegeka kivulu mityana ku ggombololwa ku kisaawe kyawa n'otandaba ku promotingira sheeyo kujoogerako oba omuyimbi yenna ng'azze mityana kola mu kirabu ng'alina kulaba nze omukubira akalango omubuulira kyalina okukola ne strategies. So omulimu guno we gwandeeterera emikwano. Negiwuleeta emikwano ejjajjanga emityana nga ginoonya promotion. Mwabagira Kapalaga yali akola kusimba, mwamwagira omwami bamuyita Sir Mathias Olukaga. Yes. Sir Mathias Olukaga oyo sinza mwerabira. Mukwano gwange nnyo. So Sir Mathias Olukaga yayogera ekigambo yali andeetedde Durimba nali music director by then nga ndi ku Sun FM. Yes. Yaleeta Luyimba nga nze music director by that time. Ne mugamba sirina onsanze ngenda mu show yange naye okuteeka oluyimba lwo mu system ninda malirize program nditeekemu oluyimba mu system. Nagamba mbadde era siina wendaga w'amaanyi. Mityana eyo Sir Mathias Olukaga abeerayoko sometimes yajjangayo nnyo okulaba ttiimu y'essaza ly'Essingo bw'esamba ayagala nnyo omupiira. So bwe yajjanga ne mugamba beera waawo yatuula mu studio nenkola introduction yasooka nenkola programu yange yayogera ekigambo kimu gwe tosaanidde kubeerayo konze kiki nangamba olina kubeera Kampala. Era bamukyazaako ku Radio M n'agamba nti yenyumiriza ku bantu abamu be ya sporting okujja e Kampala. Nange nanjogerako ye kituufu nange kankyogere mu kamera y'omu ku bantu abanjagaza okujja okutandika okukola Sir Mathias Mulumba wa Lukagga y'omu ku bantu abakwagaliza okujja okukola e Kampala. Yayogera ekigambo n'agamba tosaanidde kubeera Mityana, talenti yo gy'olina erina kubeera Kampala. Kati agenda okyogera nga Kapalaga baby oyo yajjako ko mu club ambiance Mityana n'agamba naye gwe ngenda kubba yakyogera nga asaaga n'omugamba onzibe gwogaba emirimu like that kubanga nali ntuuse ekiseera when you are in the area tuka ekiseera ng'olaba gwe king. So mu bufunze wali mu prime time yo. Yes, ngamba temulina kye mungamba
nze munene wano era mwaka ogwo nga 2018 sinayingira kibuga 2017 waliwo TV yatandika Mengo wano Menga nga katale bali bagita Believe TV Believe eyo katolubwa managigula nagitunda nagituma B24 katolubwa mu moyo gwe kama katonda gumuze mirembe nagituma B24 B24 ko twali tukola B24 ko Believe TV ko twali tukola ne annual katamba kati asoma mawulire Kweni TV mumanyi waliwo production yali mu production wali mitadanke kati ali kumakula chika yali mu byomeyo so wetwali awo ko Believe naye TV obadde tokimanyi ne ku TV nakolako aye chombadde nkimanyi embozi mpamvu ngenda okunoonya nalisoma z'okunoonyerezaako nga tugenda okudda ku lugendo lwa Simba ombuuza nyingira ntya Simba nzibu ya kuyingirako yes 2017 olwo tuli awo ne baddanke ne annual katamba tuli awo tubuuza ki ekyokukola ki ekigenda maaso naye nga Walukaga ngambye nti tosaana kubeera Mityana nyingiramu ekirowoozo ky'okutandika okujja okukola ku Simba ate nga radio olwo ennyingi ezinsportinga ezinjagala CBS yali enjagala Kaboozi yali enjagala Sapienza yali enjagala waliwo ne radio eryawo Suubi yali Suubi by that time yes yali enjagala kati nga buli omu ankubira Suubi ekwagala Simba ekwagala yes. CBS ekwagala yes. BT ekwagala yes. Sapienza naye eri wano ekibuuzo weebuuza mu mutima gwo wawendaga naye nga nyina ekintu kiri Walukaga kyangamba tolina kubeera wa mu kyalo gw'osaana beera Kampala ate Walukaga abikoze abaana bangi ebintu ebyo ku CBS awo nsangawo omukyala bamuyita Titi Tendo Tabera mukwano gwange nnyo omukyala oyo mwagala nnyo yampita nangamba oli otya konze gyendi ndi bulungi jo ndabeko ndi wano Bulange nengenda Bulange nemulabako nengenda nanambuza CBS nendaba ku mwami Abe Mukiibi nenjogeramu naye waliwo ebintu tutasobola kwogera mu kamera bingi ebyaliwo naye mwami Abe Mukiibi ye yangamba ekigambo kino ate ye yandeetera okujja ate ku Simba nali ngenda kola program Alexander Lujakati je yali akola Alexander yavama n'agenda ali mu Rwanda bali bagita program sekerera yeah nzekirira wansi mu basement tukola jingles promo za program bangamba kola voice testing ngenda wansi mu basement omanyi CBS production yaye eri wansi kirira muko wansi studio zagala nnyo abantu basirifu so tugenda tukola dryland bagita dryland yampita mu office nangamba but you sound Simba yangamba owereza bulungi naye eddoboozi lyo lya Simba liyinza okuba lirimu Simba simanyi bwe nsobola kutereeza nkwagala nnyo ine eddoboozi ddungi naye mpulira eddoboozi lyo lirimu Simba enzirayo Mityana ebyo byonna no bituukawo nga bw'okyali ku ssaani yes obikola underground yes nkola underground naye natuka ekiseera neŋŋamba oba kyeboogera ki kituufu so bwentyo nenjija kusimba nensanga mwami Mandevu bwe wayogeddeko mwami oyo mwami mulungi nnyo nina ekigambo kyenzijukirira ku mwami Mandevu oyo ku biseera byange nabeereramu ku intani naawe yaŋŋamba muvubuka oyo kakosi gw'olina mwekwate kyonna kyoyagala okubojja kiba ng'olina ekakosi oyo mwekwate so mwami Mandevu yaŋŋamba ovuddewa konze nvudde Mityana mbadde nkuwulira yegwe baŋŋamba nti otutawanya nnyo eyo kubanga balinayo omulongooti gwa 92 akasiniseemu ogukuba mubende yes yaŋŋamba tebatuwuliriza eyo otutawanya nnyo eyo twagala tukugjeyo lwaki otutawanya so ne mugamba kati nno nzize naŋŋamba tukidde mu kaseera katuufu kati sooka ompeemu gy'olinawo bwe nagenda ku microphone nagenda okumulaba ng'atunula bw'ati ku ttaka bwe yaddamu okunula ku ttaka
naye bwe baba bakuwa omulimu ku radio okujjako ng'olina amagezi mangi tosobola kumanya. Yampa omulimu nga simanyi. Yakuwa omulimu nga tomanyi. Era naye teyakiŋŋamba. Kyajja kitya? Saamanya naye nze kati ate bw'amala okugumpa nezijjukira bye yakola nga mmaze okukola voice testing eyo. Nenga waliwo yampeera omulimu. Yakola atya mpozi? Nali ndi mu kuweereza yaŋŋamba mpaamu introduction. Nkola introduction ya program yonna. Yaŋŋamba yiiya program yonna oyiyizaawo waawaawo simba ebyaffe bwe bityo oyiyizaawo. Olina okubeera creative nayiyizaawo. Ne nkola program bwe namaliza okukola program n'atulula ku ttaka n'anyiga epeesa twali tulikodingira mu program bagita Adobe Audition n'anyiga bw'ati n'aŋŋamba bye nja kukukolera. Nfuluma nafuluma wali ng'oli mukola voicing board okuba intro omusajja n'anyiga space bar n'astoppinga nga ye kaalabye kimumaze yandowooza yagamba kyekyo naye saakirowoolezaawo kino kyonna kyetwogera nti okimanyi ako kakola ng'akagamba nkugobye kati anti bwe yakola bw'ati wamanyirawo omusajja ngobye kumanya kubanga oyinza okulowooza mbadde njogera kasasiro. Yes. Kati ndi ne mandeevu awo aŋŋamba bayi nja kukuba nzire emityana aŋŋamba after all eno nze nfuga mityana ndi wata olwo tuyingirira 2019 2018 yes. Kati mba ndi awo nga nkubira essimu mandeevu nga ŋŋamba nakuwulira ng'oweereza naye kiki ky'osobola ekirala okukola. Mugamba nsobola okubeera MC 2017 December. Mugamba ndi mityana era ngamba nsobola okukola wa MC. Nga ngamba jangu ku ngule ya Radio Simba egenda kubeerawo mu December ennaku z'omwezi wa 3 etera kubeerawo first week ogenda kubeera MC. Naye muganda wange amasannyalaze ne gakuyitamu. Simanyi nakumanya kyenyinza kugamba. Akatabe ne kabuguma we wali. Ye experience yange gye nasooka okufuna nga nnina okulimba ku mulimu. Program yange yali ya Sunday y'omuyimbi wo. Nina okujja ku engule ya Sunday. Simanyi nti program ya engule ya Radio Simba bagi streaming live ku Facebook ne kumpewo. Yes. Kati ngenda ku nkubira mukama wange mugamba nfa ndi mulwadde era sisobola kukola ki kubaawo njagala kwetondera baali bakama bange mu biseera ebyo amazima sigoogeranga naye nabagamba ndi mulwadde ndi mu ddwaliro era nfa sigenda kukola programu y'omuyimbi oyo naye nga mu kyamazima ndi Kampala nzizira ogumu nkute suti yange ennungi mwezo ze nali nina nzize erugogo ntuuka erugogo awo ku Marshall Grounds. Yes. Maima ndevu aŋŋamba ogenda kukola ogenda kubeera MC anti oŋŋambye Simba tekuwa mulimu ng'osobola kuweereza ku mpewo. Simba ekuwa omulimu ng'osobola okukola ebintu 7 omuntu ogwo 7 oba 6 naye bo kye baba baagala ekikulu kye basooka okulembeza wabula tekitegeeza nti bino bye batakuwadde nti nabyo tobimanyi bateeka kukakasa nti ne bino ebiralo bikola ki obimanyi. Weyambuuliza nti osobola okukola ki nemugaa nsobola okukola MC nsobola okuba obulango nsobola okweditinga nsobola okukola ebintu bya radio production ne presentation namba kati jangu ondageko ebyo ebirala ng'oggyeko kiri kye twakola ki kye twatestinga luli kwe kundeeta erugogo mu Marshall Grounds. Abeeri nabagambye oli mulwadde ndi mulwadde program bagikubyemu nnyimba ndi eno mmanyi ebikola e Kampala tebituuka wa tebituuka mityana mmanyi mukolo guli awo ndi mu lugogo awo be nali ngenda okukola nabo baali tebammanyi bampa microphone njukira basiriki events be baali bakoze ku sound ampa microphone ye PD aŋŋamba genda ogenda kukola ne Condi Nalugwa ogenda kukola ne Evans Walusimbi
genda okole ngule eno ye program eya show like event yonna bwegenda otambula so gomanyi n'atula wali amanyi ayagala nnyo okusalako n'asalako n'akwata yogurt n'aŋŋamba yogera ne mubuuzi kati gwe ali eyo oyinza okwebuuza njogere ki booli nabo abayise because is our boss n'abagamba mugenda kukola ne gayo teyabagamba nti ono gwe mugenda okukola naye ngenda kumuwa omulimu oba gwe mugenda okukola naye ali naffe wabula tebammanyi to make the matters worse ne yali agaba ebyokulya kwolwo teyabimpa kubanga nali siri staff tewali staff naye aŋŋamba buno bwe budde bwolina okukoleramu ne banno bajje bakole gweyaniriza abantu tebammanyi tebakuwulirangako kusimba yes balina ba presenter baabwe ababakolera bebaagala owulira nolaba omwandiraba interview eno yenna bw'aba yaliko erugogo kwolwo olunaku yabuuza ataano naye olw'okuba kiri kye naggambyeko emabega nti nali mukolo gwa MC eri yes nga mmanyidde abantu abangi omutima ne guŋŋamba nti kati wano woolina okukakasiza omusajja ono nti osobola omuntu ne bw'aba yali yakwegombadde okufuna tamala gakutwala atyo ne bw'oba weegombadde omukazi bw'akuyamba nakkiriza tekimugaana kuddamu kumwetegereza yadde Simba yali yansportinga dda nti ndi mityana ng'era neetaaga naye yali talina kuntwala ng'entwala nga temaze kunkakasa nti nja mu kasenge jjakayo yes kati awo wonna nkulaga olugendo lw'okuyingira Simba ng'era bw'ŋŋamba nti Simba nzibu yakuyingira si nyangu si buli omuntu ajja kugiyingira tebamala gapapa kuyingiza muntu mbeera awo nkwata microphone esooka kati olw'okuba radio emanyiddwa radio nene frequency zaayo tuzimanyi fenna tukuze tugiwulira ngamba kyenda mu musanvu akasirisa satu fe mu radio Simba program eno njedembe sanyuse nnyo okubalaba erugogo mbaaniriza mugule njogera erinnya nti amannya gange nze MC Kakongolijo Mandevu mulaba awandiika hakyusa njogera ebyo nga bosi weri wamulimbye ampulira bosi yaliko nti radio abantu engule bajuwuliriza kaalo ku kaalo nga newaka ne maama samusiibula omumbejja ampulira kuki ku lubogola agamba omwana wange njogera ebyo mmanyi bikoma lugogaawo kuuma showground nebukoto tebituuka nga nebukoto mmanyi tebituuka kumbe biri mu nsi yonna nga n'abali ku www.radiosimba.ug bampulira kumbe nga balina ne kamera zistreaminga live ku Facebook ne ku YouTube. Wow. Kati awo tumaliriza engule mpisaawo wiiki emu nfuna essimu nagifuna lwa Mande baŋŋamba ku Lwokutaano ogenda kumpewo owulira Simba bweri eri very technical baginkubira ku Mande nga ku Friday baŋŋamba ku Lwokutaano tukwetaaga ku Mande ogenda kumpewo bankubira ku Mande Friday tukwetaaga ku Mande ogenda kumpewo okuva ku Mande paka Olwokutaano weetegeke bampadde okusenguka senguka de Kampala ku Mande otandika kukola ku Friday tukwetaaga tukole obulango kati ku Mande bakole ennaku ezi so bagikolere obulango sweepers zaayo byonna ku Mande ntandika Kampala sina we manyo okujjako Makerere Kiponi we nasulanga ne Wandege yawo we twalyanga ekikomando tetwatambulanga nnyo mpozi omupiira twagusambiranga ku kulubya ekasubi waggulu kati awo nga bye bitundu byemmanyi namuŋoona kati awo baŋŋamba omanyi ngiye ogenda kukola sikulimba sajja Kampala na bintu byange awo we natuukira ngamba nti kati ngende nkole kwenyingirira Simba n'omupombulira. Alright, awo nno wetutandikira tuli ku Beyond the Newsroom kwotekadde ni exclusive ndine MC Kakos ate okubeera nga mwanatu atunyumiza ku mboozi ye Radio Simba zizimu ku radio enzibu ezitali nyangu kuyingira ate era olugendo lw'amawulire luno lwangu naye ate luzibu kuba bangi lubawanise ne lumaliriza ne lubasuula so nkusaba osharing video eno wonna wogirabira ate ogiweeko ne mulirwanaawo kati
MC Kakos olwo otandika okwetegeka ova emityana ku Friday nyingira city kati David Olutalo agamba yajira ku Manda mu motoka ya Manda buli omwali n'olugendo lw'okuyingira Kampala Kampala ngeri gye nali nagisomeramu saali nnyo excited wabula ekyali kyemberesezza nnyo excited nti ngenda ku radio enene mu ggwanga abamu gye tutwala nga number 1 era etawanya nnyo n'ebitongole ebinoonyereza radio kyesinga mu Uganda kubanga abamu bagiyita radio Simba naye it is Africa FM. By the way mulimu gundi yazimuze ndabako Africa FM. Africa eyo radio siya ndala si eno radio y'amaanyi era nze ntunuulira abantu ne bati radio ndalamu y'amaanyi nnyo amaanyi gaayo ne bwe batogatendereza abamu bagamanyi ebintu mbireka emityana we wali opangisa ebintu wabirekayo byonna ndali musajja mugezigezi mbirekayo nyingira ekibuga nga njagala baluwa ndasooka kumpa baluwa okumanya nali mugezigezi n'erisaasibula yadde nali nfunye baluwa enkakasa nti tukuwadde omulimu naye n'erisaasibula eyo wiiki nagisabanga off siriyo kyokka bakuwulirako ko kusimba asirika mukama wange teyayogera naye mu mutima n'amanya nti ono omwana bakwano gye ne gijja ne giŋŋamba ne mbagamba bampadde ekicuba nze ndi MC bampadde ssente ngende nkole ki ko MC nge yes yadde kyali kikontana n'amateeka nali nzaagala naye era naafunamu okutya nga bw'omanyi naye nandeka ate bwe yandaba nga nzizeemu okukola nagamba oba oli awo baali balimba kumbe oluwenda lukola ki lutandika era kyova olabagamba nti n'anaasuula gavumenti tayinza gisuulira mu lunaku luno n'omuntu yenna anaabaako kyawangula tasobola kiwangula mu lunaku luno oluwenda lw'okujja e Kampala lwatandika nga neeri nkyakola naye nga sirina gwe nnyegano ate nga sisobola butakola mbu olw'okuba ntegedde nti ngenda Kampala nga nina okukola ndeka omukulula omuki omulungi gye mbadde yes so nenkola enzija ofu eyo gye nakozesa nenfuna apartment yawe Bukoto nenguliramu obuntu nti obutono nentandika okujjanga kusimba mpola mpola paka bwe baŋŋamba nti ku Lwokutaano tukwetaaga ku Lwokutaano lwe baakola obulango ne baŋŋamba ogenda kukola Mambya Esazi Mambya Esazi eyo kulukugula simba yalinga etandika ssaawa 11 n'ekitundu ng'eggwa ssaawa 10 kitundu ng'eggwa ssaawa 12 kati nze bwe najja mu 2018 ne baŋŋamba ogenda kutandika nga ssaawa 10 era ekyafaayo kya puroguramu eyo kutandika ssaawa 10 kitandikira ku nze ne bagisika ne bampa 2 hours nentandika kukola kuva ssaawa 10 paka ssaawa 12 mu 2018 kati awo woobulize erinnya likyuka litya erinnya lya MC Kakongolijjo likyuka lityo fuuka MC Kakos kati ate Mandevu bali bangobako Semix nti liri urban tilikola mu kyalo ate nva ne Kakongolijjo lyantumibwa omuwuliriza nzija nali e Kampala ate Mandevu angamba tero lya mu kyalo kati atuze Kampala ne mugamba I'm going to lose my audience ogwo omwaka emityana twavayo bapulizenta nga 10 okuva ku marediyo ag'enjawulo era ogwo omwaka bannannyini bya rediyo b'emityana ndowooza bagweko okukola abalala nga baddawo ku marediyo wavayo Mike abasinga no baali bansoosa okuvaayo naye ogwo omwaka gwali muzibu kutandika 2017 lwaliro eyo mu mityana ne mu bene omusajja bamuyita Vianney Junior akola ku Kaboozi yes Vianney mutegedde yali akola ku Mboona FM yava mityana waliwo Lameka Kameka akola ku CBS naye yali mityana Mike Sebalu naye yali mityana akola Kaboozi Pazi ebisada bya mirundi Joshua Musasizi byaviramu ko hati eri ziti yali hati not FM ndowooza mubende ne kati ate ffe ab'emityana twali twemanyi nnyo mwabe mityana mwali mukuta akabondo nga kamwe n'abe mubende ba mubende ate ziri radio zali mpya nga zi radio ennene ezimanyiddwa tuvayo ffenna tuyingira wa
Kampala ne ntambya kola sports ku CBS awo fena era bonna 218 awo bonna ye yabayola yes tuyingira kibuga kati ngokubira ku muno nombozo waigweri wa mubiri bitya agamba kuma twasibudde twakoze ki twasibudde tetudda mu kyalo yes kati Mandevu angamba ngenda kufiirwa abawuliriza abantu bamanyi nga Kakongo already etuke waffe so audience yange nali njagala nziruke nayo odduke nayo nzije naye kibaali bafa nti owange otututteko abantu tetukyabawulirize abantu baffe tebatuwulirizeeyo kusitule n'abantu simba ndala mukate kati bangamba okay what we are going to do erinnya lyo tugenda disala tugenda nabo ita sechanzi secha oba secha oba ngabo sechi sekandi oba mwite seka ne bangamba Kakongolijo ne bali abbreviating ne balituma kakos kati esene jewa esi wejjira namuganze MC Kakongolijo naganti kale gwe kakos bayambuza wasooka kweyita linnya kitoyinza kubanga lino lye watandikirako namugamba Semix kati nagatta si nagamba gwe kakos era erinnya amanya gonna genkozeseza mu media sinze nagetumba bagantumye butumi kati era Amoti oyo mubalambuze erinnya eryo era Mandevu yali mutuma eri Amoti yes kuba naye yali akola ku Simba yeah. Kati Amoti nebe yali nabaawo era nabo erinnya baliyizaawo so tetuyinza kwerabira nnyo mwami Mandevu batukozeemu omulimu gw'amaanyi n'abamu temumumanyi temulabangako nawuliranga Mandevu nga mmanyi omusajja alina agalevu weegati musajja mulungi nnyo bwatyo nangamba yegwe kakos lyambonyaba nga nzija kumpewo nga limbonya Kakongolijo kakos lyambonyaba naye nga tukesera ne perfect erinnya netandika okukola mambya ensaze abo abantu abasimba ne bampa amatu ne bampuliriza netandika 2018 naye ng'ayagala nnyo okumpa exposure era ekigunda kya 2018 ekya Simba kyali Kavumba nangamba gwe linnya ku stage ne mugamba kiki nangamba genda okole ku stage olwo nga tukola mwe mukiyita kigunda actually neffe tukiyita ekivulu ky'omwaka ekya Radio Simba yes kati modwa kuba nti njogedde kigunda tikyali kikyali mu nnyo mu matu gaki ag'abantu naye ffe we najjira kyali kivuddewo so naye nga tukyalina ekyo ekivulu ky'omwaka so nga tugenda ekavumba mbeera ku stage ntandika okukola bwenti olugendo lwange lwatandika kusimba nga nkuzaako okukwatiniye mabega Mandevu okuteeka ku stage mu ngule eri bosi wakuwuliriza ne Mandevu ali wano atudde anywa kayogati ke bw'ova bwoti ku stage bigambo ki Mandevu byakugamba yangamba gende waka webale nnyo webalire ddala nampa transport nangamba nja kukubira eyo ye Simba yetuteekako ebateeka ku bunkenge bwetyo bweteekateeka omuntu nangamba nja kukubira paka ebyessimu gye nkugambye we yajja naye era mu kuvaawo teyangambako nti nkuwadde omulimu mbimanya luvannyuma nnyo nti n'empapula zange ezinansasulu na buli kimu ng'ebyo baali babitandika dda okubikola ebyo byonna bye baali bakola nga bali mu kuntegeka kunkubako nfuufuna kunnyongera kuntegeeza kati yaŋŋamba nti olwo olunaku lwe yampita okunteeka ku ngule yali agamba abawuliriza nti tulina omugole agenda okujja yoyo ye aŋŋamba kwolwo lwe nakwanjula eri abawuliriza baffe naye nga n'abawuliriza be yannyanjulira nabo baali tebamanyi nti oyo yagenda okujja kusimba so aŋŋamba nti mukuleeta kwolwo nali nkwanjula erimba n'okuteeka ekavumba abantu nali mbagamba nti tulina omugole munda mu nnyumba yoyo so kati bwatyo kwata nga bw'okwata baluuni n'ogita kati bwatyo ye bwakuwa naga nti kati kwata kati expose akwata audience ye n'agikusuulamu nagamba it's your time to shine balage ki ky'olina naye mu bantu benneebaza mu lugendo lwange yali Ndawusi bangamba maliriza programu esooka kubanga yali anzirako yaddamu kati kwolwo yateekayo ku mukutu Mandevu n'agamba we have a new guy agenda otandika okukola mami esazi muwulirize
kati ye omulangira Ndawusi teyeetaaga kuwuliriza kubanga obviously radio esulako alina okujja ku makya atandike saa 12 atandike ebisanga wano. Yes, ekitegeeza sawa ekitono nnyo sawa ekinene nnyo 11 abawa abawulira nanfuluma bwenti studio ne musanga nga naye ayingira n'olubuto olwera ekirevu musajja muwanvu akoma eri nampita nangamba how are you ne mugamba I'm fine nangamba webale kujja kusimba ne mugamba kale nangamba amaanyi ga simbo gawulidde ne mugamba ye ngawulidde nangamba okola bulungi. Wow. So ekyo ekigambo kye yaŋŋamba okola bulungi kyampa confidence y'amaanyi nnyo kuba buli omu ng'era bw'okyogedde bakaba Ndawusi Ndawusi bamwogerako bibi abamu nti ayinza okukuteekako okubbulinga nagwa tosobola ffe banene eno simba asooka nakagamba nti eno simba si bwali muntu mulungi Ndawusi temumumanyi bulungi so biri byaliwo naye alina ekiseera we yatuuka bw'aba akutegedde nga naawe mutegedde is a good guy siyinza kiwakanira waliwo wayinza okuba waliwo be yakikola naye kunze kuggwe yaŋŋamba oweereza bulungi ne mugamba ogambye eki naŋŋamba oweereza bulungi nambuuza ye buza otya wa 2018 Ndawusi akugamba okoze bulungi Ndawusi gwe twogerako ye Ndawusi abamu ku bajja ne radio sima mu 1998 ngaweze emyaka 20 ku radio yakera ku makya n'akugamba okola bulungi. Wow. The following day naŋŋamba nina bye mpulidde ne tujja bikyosaamu production yeah ate era ayina ear test yes ennungi ennyo bwebe kuwadde omulimu ekuta kugamba golowooza oyinza kukola ki obudde obwoweererezaamu olowooza kiki kyosobola okukola so it's you to choose what you do in your show nobaleetera features ne baziyitamu wembadde ngenda okubuuliza nti segments zino eno mu program bazikuwanga bakuwadde program script eryawo oba weeyiiza segments simba ekuta simba nzibu simba is about creativity ebulako kati nikugamba obudde bwe buno ye yalinnya lya program linnya nebye linyo lisangawo yes then they tell you golowooza osobola kukola ki golowooza abantu abo baagala kuwulira baagala kye baagala ennyo baagala abakute osobola okubanga osobola okuweereza ekintu ky'owulira kyosobola okunnyonnyola eri abantu singa bakuwa future bajja kulimitinga okuyiyaako wakulimitinga creativity yo ku mpewo tosobola kweta kubanga agenda kuleetera okulowooza nti okikoze mu bukyamu kubanga ye yakikugambye so baba baagala obeere ng'osobola okubeera creative kati bo kye bakola bawooza mu ekyo gwe kyolowoozezza ne baga okay but don't do it like that, do it like this waliwo kijja okukola obulungi eno yesimba kati oba okolabo okikolabo naye mu kikyo kiweeyiriza so ne baŋŋamba golowooza kiki kyosobola okukola so segments ze nasookamu awo ne baziteramu n'entandika okukola kosi natandika ne segment 2 nga bwe manyiira bwekyabiyitayongeramu endala paka bwe kyagenda kikola ne mala nenjivaamu nga ogivaamu Shuaman n'agiddamu ya kati ate Shuaman olugendo lwe olwa Simba nalulimu okujja kusimba yes is a good guy bambi naye musajja wange bambi Shuaman owebale nnyo kubeerawo nakumanya kyayagala ntendeka Shuaman Segawa oba okumwaniriza ng'ova mu show ffe kusimba tulina enkola bw'oba onoova mu show bakuwa akuddira mu bigere nga wayita wiiki egi oba wiikisi 2 yes simutendeka nti yali tamanyi kyakukola wabula omuntu omupya walina okumugamba nti wano wenva kino kikola kino jjukira ffe bwe tuba tuyingira radio naffe tulina abaatutendeka kati bw'oba ojja mu radio computer biki programu ezikolebwa ziba ndala biki oba tobitegeera bulungi oluusi ne software gwe bakozesa eri mulala noono gwe balina mulala obulango bwabwe engeri gye butambula bagamba there is a new guy agenda okujja tusaba okwatagane naye tebakubuulira bingi
kati mu mutima gwoba tomanyi nti oba bagenda kujja mu sheno kutwala mu shondala baba ngoba n'olowooza baba goba naye nze saali wa mutima mubi era ndowooza lumu bw'alifuna interview ndowooza alikyogerako naye bw'ali baba mubuuzizza Uncle Shua ngenda kunoonyaako tunyumyemu naye mu show ekiro ekyo ng'ajja nentuula naye nga tayogera ng'abeera eyo munda ne tukola show netuneggwa paka wiki nga bbiri oba weeks nga bbiri nemmala nempandiika there is a letter gye bakuwa nga ggwe n'owandiikako kiki kyokoze eki kyomulabyemu kati naawo we wali okukotogera oba we wali okwenda osinga omuntu kati awo owulirira kiri kye bagamba nti bapresenta ba radio tebeeyagaliza bakuba ekikono enkokola zisusse wandiikira ne mbagamba ate nannyonnyola ndi Wemubende leerere gowe ng'avudde wali ku digida kale bayogera ekigambo ndi Wemubende gwe kasito Mubende naye era newo bulungi yali mulungi aweereza na bulungi yeah by the way guy mulungi yali n'ekiroboozi kyekyo kisaakaavu ekyo nga nakyo kirungi so ate ng'alina speed ebisimba yagala nnyo omuntu alina speed nemuwulira bitonotono ebirala yali abimanyi yalina experience nga already avudde ku radio ndala just wano yali yeetaagamu kumulaga bulazi nti wano tukola boti wano bw'okola boti oba okuba kalambo bw'okola boti oba okuba luyimba bw'okola boti like this mapeesa abaganyigawo wiki emu eba ewedde wiki emu bbiri ne mpandika lipooti ne mbagamba bakamba bange tumaliriza ne bagamba oh okay fine awo nabuukira ne bantwala mu Shenda ne bagamba kakos kati tukujjayo ku 10 ez'okumakya tukuza bakutwala direct ku 10 ku 10 ez'akawungeezi kati awo Kapalaga we yagendera ya kati awo Kapalaga agenda ebweru Kapalaga ne Kapalaga nga yayangwa yagenda 2019 yagenda 2019 Bobi Wine lwe bamukubira mu Arua weekend eyo gyagenderako kati Kapalaga agenda Kapalaga mu kugenda baŋŋamba jangu oliwa nga sinafuna byakola mu Kampala baŋŋamba oliwa nga agendye waka nebase nze olwavanga mu mambi esaze nga nebaka ndage wasa ina mulimo mulala jangu owumuddemu ekimala kati jangu okole tokamalirawo nva mu mambi esaze 12 nzire ewange nebakamu ku 8 nkomawo nkola tokamalirawo nga sinamanya nakumanya ndi Kapalaga yakoze yagenze yes kwazi sabeerangawo nnyo okusimba kumanya kigenda mu maaso nze nawuliriza n'osiibula kwe so ntandika okola program 2 nkola ku makya bwenvaayo n'akawungeezi nenkuba ekiraka mutoka malirawo kati awo baŋŋamba Shuamani adde wano osigale wali kati mbeera mutoka malirawo we twagikolera awo n'akaana k'obuwala my beautiful sister tukegeranga bibaka Italiano webitege yes olwokuba yali so beautiful yajja nemugamba oli self contained gwe aleeta akantu ako nze namutuuma erinnya lya self contained ne kamala ne kaddeyo mu neyimbira byange era yagenda nalyo namugamba twali kumpewo nemugamba oh my you look so beautiful oli self contained so alinga apartment z'ekyanja awo era naye nagamba ndi self contained wow awo twatandikira okukola naye we nava mutoka malirawo ne baleeta Kalo Emboseera yes kati Kalo Emboseera nenvaawo ate mba nkyali mutoka malirawo nkyakola toka malirawo kyene Ivan n'asiibula boza wasiibula agenda mu Kalulu yes yagamba nkoyi ye yagamba Bugambye ebya radio bikoze eki mbikoye kati kyeyune balina combination yaabwe yes kati alekawo Kalokopyo yes kati Kalokopyo akola yekka naye kombine zino nzibu okugatta naye nga munno omumisi yes era kyayitawo akaseera katono ne Kalokopyo n'agamba bannange nange nkola ki ngenda kati ndi mutoka malirawo bakama bange baŋŋamba ate eno vaayo eyo ate sooka ojja ogira obeerako eno muki mumukulika eyo kati awo nva mutoka malirawo ate Liana mulekayo akola Liana awo naye yali avuddeko balese Kalo nga nzijja muki mumukulika eyo atandika kola mukulika eyo awo olwampeera Ssaabakaaki awo
Kajabuzi wange musajja wange oyo. Tukola naye for some good time. Ne by the way mwina chemistry wenjawulo ne Kajabuzi ku mpewo. Era bwe babakwata mukko bwe bati ekyamazima tere kintu kyali kinnumya n'ekinyiza kusimba ng'ekyo duwo yamwe yanuma naye njagala kukkiriza nti ekintu ekikyasinza okubeera ekizibu ku radio kwe kusangula erinnya lya presenter akola programu eyo mu matu g'abantu. Yes. Abasajja bali abamukuliko eyo baali bakoledde mukuliko eyo 7 years. Myaka 7. Ivan Cheyu nende Karokoki. Combination ng'etudde. Bakola bulungi to the extent nti ffe bagenda okutuleeta nga balowooza bwe batugatta tusobola okukola nga bali kye baakola. Twakikola nekigaana ne muleeta kyammwe. Ne tuleeta kyaffe. Ekyo kyekyo tuufu. Engeri y'okuleeta ekikyo ng'oyagala kusangulawo abawuliriza kiri kye bakola kye balina mu matu. So twakola ne tukola paka bwe twatuuka ekiseera nga muganda wange oyo Ssaabakaaki afuuse bize kati nze ate awo we natandikira okunoonya emirimu emirala mu Kampala nga ndaba obudde nnyina bungi bwe mpasimba nga nina okutandika okusomesa. Kati wano ng'oli mukola evening wotandikira osomesa mu institutions? Yes. Ntandika okusomeseza amawulire. Era kyobola nabadde neyanjula nagambye nti oyinza okumpita omusomesa, oyinza okumpita businessman, oyinza okumpita omuweereza wa radio. Kakoso ina ekintu ekyenjawulo. Lwaki kizibu nnyo omwana gw'okutteko ofeiringa? Lwaki tasobola kufeiringa? Lwansonga nti nze kye nayitamu nkimanyi n'omuntu kyaba ayagala okubeera nkimanyi. Nze yansomesa yali Zambaali Blasio Mukasa, n'omulala yansomesa yafa bamuyitanga Bali Francis. Bali Francis. Yeah, that guy, he was so Bali Francis yansomesa dynamics in broadcasting. Yeah. So omulala omwami yansomesa bamuyita Magumba yansomesa broadcasting. So abantu abo njukira Bali Francis bwe yajja mu lecturing room awo yali atandise okunafuwa. Yajja n'ambuuza ekibuuzo nti yabuuza ffenna abali mu lecturing room. N'amutubuuza ekibuuzo lwaki muli wano. So bwe yambuuza nti lwaki muli wano, omuwala n'awanika omukono n'agamba nti ndi wano maama ye yaŋŋambye. Ndi wano maama ye yaŋŋambye. Kati wano waliwo ekyokuyiga eri abaana abatulaba. Bangi basoma courses ez'abazadde baabwe. Abalala basoma course lwa byafunye ebivudde mu bigezo. Nti obubonero bwenfunye bumpa kola course eno. Yeye natakikola ki? Takiwulira. Nga takiwulira n'okukyagala nga takyagala. Kati nze nagenda okutandika okukola ekyo nga nkyagala. Nga n'okukikola kikola. Yes. Omuntu aŋŋamba nti nze njagala kubeera radio presenter nenyimirira mu lecturing room okukimukolera nga njagala musomesa. Nkimanyi wakyatulidde akikola ki? Akyagala. Kyokolaba I give in my 100% eri abaana benina kati ku radio abakola ku TV nga bayise mikono gyange nga nabasomesa. Era if I find them nga bakola, they are proud of me. Waliwo n'omuvubuka gwenda bakola ku Spark TV. Bamuni Success. Akola program oba ya lugambo ku Spark. Ojja ogenda omubuuze Kakosi yange. Waliwo omuwala omulala asoma mawulire ku Shua FM oba eri Mubende. Eri Kasambya. Naroga Tina. Christian. Oyo namukuba empi. Akunyumiza nno bwe tuleyo nga tulimu tugeye kubasomesa. Akunzijjukiza. Namukuba empi bbiri nga tuli mu kusoma ng'asoma amawulire. Yali agatandika bubi. Naye nze namuyigiriza eyo viga gy'owulira mu ddoboozi lye mwasuze mutyamu abawuliriza mwasuze mutyamu ab'ekkomedeko kati agenda okuyingira amawulire nga gwe kennyini akutadde mu mudu naye yali ayagala mawulire
n'abaana bangi abali mu radio ne TV bensomeseza bebale basewaje sewaje bangi waliwo bakola ku Mama FM awo waliwo nabamuyita Dumba waliwo akola ku Kingdom FM bamuyita Nyanzi Live waliwo Nyanzi Live yes by the way nero wachibine bintu biconnectinga I didn't know nti wasomesa Nyanzi neze ne Nyanzi tule tuti ne Nyanzi waliwo omuntu gwosomesa n'omulaba nti ajja kuba kino so by then Kapalaga nga bakyalina brainstorm wasomesa nko ku brainstorm anti olwo wenkugambidde nti ndi awo nandika ate Kapalaga brainstorm yagirekawo nesigala ku mikono gyaffe so netugiraninga not until twatuka ekiseera nga yagala gikyusa kugikola mu vocational school so kati bw'okola vocational school awo media tuba tulina okuvaamu ate by that time nali nfuuse busy nga nsomesa ne ku Institute of Social Works nga nsomesa ne ku Crane Media kati ku Crane Media Institute we nasomeseza Tina Naluoga walinako n'omulenzi ono yali ku baba baali bamuyita yeyita Big Daddy kozi nze nina ekintu kyensudde mu baana bo tulinamu akantu akafaanaganamuko abadde nnyo ali nnyo ku gaali ya Bebe Cool abadde nnyo mu campaign abadde nnyo okugondwa campaigns emboozi eno mpanvu ekituufu kiri nti ne bweba ya radio Simba yokka tetugimazeeyo era tetugikutteeyo era tugenda kukomawo otuweeyo ka episode akookubiri omanyi nnyumira nnyo nze ntera nnyo nnyumiza abantu nti bwe nali nva mu kyalo nga nnyingira okusoma amawulire nagirawo okunoonya ne ŋŋamba Kakos ye role model wange manyi njagala nnyo omuntu akola ng'afiiringa ekintu kyakola most especially abantu abakola drive shows zaalinga zenyumira naye omusajja ku radio star bamuyitanga Uncle Dick mulima Sempaka kyannuma nnyo okuba nti yafa nga sinatuuka ate soma mawulire sinagayingira ne neebuuza ani ayinza okudda mu bigere eby'omusajja oyo ddaba 2018 ntandika okuwulira naye yali 2019 ndowooza gye nakuwa ennyo obudde ng'oli ku radio Simba neŋŋamba this is the right person. Yes, betutyo tukola ebintu deni tuli mu kugezaako kulaba nga tugatta ku kye tulina tukigabanyako abawuliriza at the same time ne tuba nga tulaga abantu ensi bweri ne tuba nga tusobola oweereza betusinze ne tukola n'ebirala nze sibeera nnyo ku radio webale kuba muntu atali wa mutima mubi wanjagala ndeetera nnyo okugamba abantu nti oli bw'aba yali asobola okunsembeza myaka 3 okuva kati nange muwe ekitiibwa kuba nali segoweka nze buli bwendaba omuntu yeetaaga obuyambi bwange neerowoozaako benali era n'abakyala bamu bamumanyi bembeera nabo n'abakozi benkozesa saagala kumpita boss saagala kumpita CEO nze mbeera ku office yange eyo ku higher level tour and travel agency naga boss wuuyo ne mbagala sikyagala njagala nnyo omuntu amanya nti kino kyensobola nange nemanya nti mugadde kutukolere wamu era by then 2019 awo tutandika okukola kampani ya higher level tour and travel agency naye nga nagiregistaringa 2018 nga nakajja bwenti ku Simba banajja ngamba bwenfuna sente nyina okukola tuwa kampani kati nyigiregistaringa naye nga sizina sente zigikola mala okufuna ku sente awo ntandika okukola tourism so gye emirimu emirala gye nkola nga suli ku Simba nkola tourism ne business endala zesobola bagamba naye temuli ya bubbi Simba naye tukola kubanga tetusobola kukola mulimu gumu kumpewo tubeerako kaseera katono tubeerako saawa busaawa bikyo bibawadde ku ssente kubanga batugamba mu radio temuli ssente ate gunga ge mazima naye era teri mulimu gulimu ssente zigaggawaza muntu ndowooza erimu ssente abantu tebamanyi ssente radio weziri sooka mbuulirewo nyinza oba wennazireka awo radio erimu ssente era abantu abagamba nti amawulire tegaliimu ssente bakyamu balimba lwaki radio
sente wekuwera sente kuwa sente zotakwatako mwe mwogera ku zino ezili invisible mwe mwagala zino social capital connections mwe mwagala zino omuntu akusanze n'akokyayo ate ddala mazima singa simawulire twandejjewo abaminisita akati radio ekuwa kye bayita social capital definitely ekuwa emikwano nze bankwatako ku boda ya Congo ne Rwanda Congo ne Uganda Congo ne Uganda nali ntutte balambuzi naye tebankwata nti arresting wabula baali banyumiriza banstoppinga bambuuze abalambuzi b'otwala obatwalawo naye ID yange nenjijjayo enzikiriza okukola omulimu ate nekola ku radio nempitawo gamba kakos ngenda mu banka ngenda mu ddwaliro mbeera n'abantu ab'obuvunanyizibwa nina emikwano mingi ne sente zenfunye mu mawulire nga nzifunye lwa nsonga ndi ku Simba connections ze nina bakasitoma be nina nze mbeera ne bakasitoma bava mu UK ne bajja mbalambuze mbatwale ku vacation not because nti olanze nnyo company just because of radio bantrustinga bamanyi nti we trust this person olw'obuvunanyizibwa bwakola ki bwalina so kati radio ogatta bintu byekuwa ate era n'okolera ne ku radio esasula oyogedde kwesasula nakaba awo ogambira nti radio tekola ki mukama wange ekyo kyekyazinzijamu kati bw'oba oyagala funa chance okolereko kusimba kikyali ekirooto kyange era nde nakugamba nti ekintu ekijja okunnuma mulamu bw'ensi eno paka lwe ndivaamu kubeera nga sikozeeko ku radio Simba kuba kyekyali ekirooto kyange Junior system yawe bakuwa off kola business zo abakutwala ng'omukozi wow tuli mu kisiibo yatusindikira dde ebyokusibulukuka enkoko zaayo gakiiki kugambye kati ffe tukolera naye okambuuze olemererwa otya okukola ssente nga boosi wo yawandiika obutabo double your money zisobola okugaana kati abantu bebagambira nti muli ssente kituufu either way era bw'osanga ng'abantu abaali bakozeeko ku radio ne baddukayo nga nze ne batandika akantu bangi abaali bakozeeko ku maradio bakasuku bona kasuku yali mu media ne kati akyalimu naye kati ate tagikolamu nnyo si ye source of income ye naye kyengezaako okugamba nti buli omu alina ensonga ne ssente wazijja naye radio ekuwa 2 hours kuba teri muntu akola mpozi kati waliwo abamu abakola 6 hours naye wano kiri reya mu Uganda waliwo radio gyemanyi omuntu atandika ssaawa 4 paka 10 abo gye bali munnange kati naye radio eringanga akolera ekuwa 2 hours era oli presenter bakugamba we are paying you for only 2 hours kati ezo hours endala eno ozibalanga 3 hours emu ya preparation endala yagenda kumpe ovaawo 24 kati 24 kale tubale 12 hours 12 ekiro tubuleke tubale 12 hours minus 3 kusimba bakwagala 2 hours those are 3 hours endala ino kuzifula financial ate ze nyingi which means oyina okumakinga sure zifula financial nyo fe tuwonoona nnyo obudde obusinga okuba obungi ne tutunuulira kiri nti tekiriimu ssente kyokka nga budde tubuwonoonera wano kati we bangamba nti ogenda kukola mambisas obudde obuzibwenye era bwogamba omuntu nti kola budde ssaawa 10 abalala beebakaggwa ate kati ate abalala beeba kati ojja kwesanga nga ku ssaawa 12 mu lunaku luba lutandika ate nze ntandika kukola kale kati embeera nno bwetyo abali full time abo bo webali naye bw'oba presenter etime endala wandibadde ng'ogikozesa ewalala n'ogattiriza nze nali simanyi nti ntuuka n'ekiseera neneerabira nti baataddeyo omusaala ng'omuntu agamba baataddeyo omusaala naye nga simanyi nti baagutaddeyo nalulinga wagulindanga bulinzi ng'akamasaji bakola nankeberako naye time yatuuka olw'okumanya enkozesa ya time yes omanya nti nina okugjako kukonewa newalala so otuuka ekiseera omusaala oba ogusuubira era ogwetaaga naye bwekuba nga guzzeko kuyambako n'ogattagatta mu byonna kyenjagala okutegeeza bannayuganda nti tubaweereza bulungi era tusiima
olwe lugendo lwange olwa radio naye sigamba nti emboozi yokka gyemanyi tukyaluyinayo tujja kutta lwaki totuwangayo akantu at least once a week tusobola okwogera ku bimu ebintu ebigenda maaso mu ggwanga because I'm very informed ekyamazima tuwangayo akantu embeera z'abantu obulamu bw'abantu b'ensi bwe bawangalira n'embeera z'abantu tusobola zinyumya MC tunedda koli taata omanyi buli muntu awaana godfather we tujja binyumya naye ekizibu nina bakiranti bange olumu banfulumyamu nenfulumamu naye tusobola olikodinganga then upload oyinza n'okungamba ddeni omanyi leero ate tugenda kukola next month tugenda koko ku trip ye Zanzibar kati olinayo e Rwanda ngenda Rwanda mugwa 10 ngenda kuleeterayo Munyarwanda oyagala kubuzija ku bintu ngenda kuleeterayo Munyarwanda era bakama banja basaba off male wiki namba ngandi eyo ngende nkole emirimu gyange kuleeterayo Munyarwanda nego yangana abakazi era sibaliiko paka nakati tane kwasaba nange namugamba kintu kimu abeere mwegendereza naye wabangana era ensi ekimanyi saamugana bannange mentalinga birala naye simugaanangako nagamba mbubeera nganze olaba ekinkumi okuba omulamu mundaba wano naye emyaka kwentudde omuntu okwekuumanga sagala kujja kubulamu bw'ensi eno bunyuma omuntu okwekuuma nga mulamu ekintu ekikyasinza okuwangaaza abantu ku nsi kwesonyiwa stress yes ekyokulala kubeera na muntu akuwa mirembe ng'omuntu ng'obeera naye ngakuwa emirembe tulina time wetutuuka ng'oli bize nga n'essaati tokyasobola gyeyolezaako kati omuntu oyo omwetaaga nakugamba abakazi bangi naye si bonna nti ako akalala olayika tewakawulira si bonna nti baki si bonna nti batuufu naye nga tubeetaaga ng'abasajja twatondebwa nga tweremererwa there is a weak point omukyala wayina okukola ki nga nabo bwe batukesera nga batwetaaga tulina time naffe wetutuuka ng'abakyala abo tubeetaaga naye ekizibu kiri nti ani next time tugenda kubeera nga twogera ku nsonga nnyingi ne MC Kakos alina byatababuulidde ono yatuukako ne kuseritulira ku kkone nalugwa mu kyannaku ate nno n'agikola bulungi ate no by the way nina omwana yali ani was it George yali Ddamba yaŋŋamba nti waliwo incidents omanyi nze ndi Wandiga oli abasengange lwe yafiirwa n'aleka nga ne feeda ziri waggulu mwezi mulamba ze nagikola n'afuluma studio yafiirwa mwami we bamuyita omugenzi Mwonge Mwonge Mukama Katonda mumuze mirembe Kakos n'atuula ku microphone nga tamanyi nakyazzaako kaakati eyo emboozi it's so interesting era tujja banga ne Friday yes nagikoze senga wange oyo bw'otuukayo mundabire yes azaala bangabi azaala bangabi mwagala kati abamaama wo abamaama wange aterudde abamukyala wa abamukyala kubanga mulindwa Mwonge wangabi ate azaala bangabi either amuyita maama era olumubinsokako n'obiyita mukyala wange mami nemala nomugamba mukyala atuzaalira abengabi n'ayomba kiri takyagala asinga nnyo okwagala kya mami kutumiddeko nnyo she's a very good lady very good lady kati senga wange mwannyinaze byonna bambi mutumiddeko era okusimba bambi tuli bantu balungi kyo kituufu ekyo nkiwaadako obujulizi abantu tebatumanyi naye they can judge us nga tebatusemberedde omanyi omuntu baba tanakusemberera tasobola kumanya munno bwe muzaalibwa olunaku olumu Hassan Sava gyali oyo nno Guy ye yannyamba nno okunteekamu ekintu ky'okukola sports na followinganga nnyo sports nga naye simukola nangamba bwaba wa opportunity ku radio yo namukole nga bbiri no feb now naye azaalibwa nga firi n'omulala gwe tusharinga naye birthday awo mu mwezi gwe gumu era Liyana ow'ebitege naye yazaalibwa February ate ye tusharinga n'omwaka gwe gumu birth month neya ate wangabi tata tabanga tata Ibrahim taita ko Kampala musajja omuwayiriza omuzi wa birime w'enkasa akakosa sivula abatulaba tulangire ku higher level tours and travel tours kize mututegekedde guno omwaka zonna zisigadde ezimu wazikubadde olabika njagala okuwebaza kade ke mumpadde yes mboze badde mpango yep bino byetwogedde
ninge tutemyetemye obudde mbadde njagala kubawa olugendo olusooka tugenda okuddamu okwogera nga mumanyi gye tufudde ne episode naddala so njagala kubaagaliza akaseera kano mwagale radio simba mutuwulirize ate mugende maaso mukuliza program zaffe tubaagala nnyo n'ekirala muweerera abaana basome kijja kubayamba n'okuyiga okwikkiririzaamu kintu kikulu nnyo kubanga ffe tetwandibadde kye tuli singa tetwikkiririzaamu Company ya High Level Tour and Travel Agency of course ekola emirimu gyayo bangi betulambuza era tukyalambuza abantu bangi omwaka guno sebo tubadde tulalambuzaayo omuntu n'omu natandika ku Easter Luwombo Masala tugenda gende na Galabi bwetuve na Galabi omanyisa abasajja Kabaka yatugamba tusosowaze nnyo ensonga za Buganda ebifo ebyobwakabaka bwa Buganda abantu tebabimanyi mpozi n'emisinde gya luno girimu tourism. Yes, kati mchoche njagala okugamba. Yes. Abantu tebamanyi bifa mu Buganda. So twasazeewo tugendeke na Galabi. Kifo eky'ebyafaayo gye batikirira Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Lwadi Mwenda Mutebi bamutikira mwaka gwali 1993. Naye wali wamaze emyaka 27 ng'obwakabaka bwa Buganda weebuli. Bo tebuvangawo. Naye obukulembeze obw'ennono bwali tebuliwo nga tebulina mukulembeze ye yali agiddwawo. Abantu batera nnyo okukola ensobi ne bagamba nti obwakabaka bwali wagibwawo. Wabula Obote yajjawo mukulembeze yali ow'ennono naye bw'obwakabaka bwaliwo nga abantu baali baasiiba nga bogamba nti nsiibye okulya emmere waliwo abaasiiba okusala ebirevu jjajja wange nze bannyumiza nti tiyasala nviiri paka myaka 27 bwakabaka ne budda naye ekifo ekyennaggalabi awo kyaliwo era kyatikira bakabaka abaasooka so kati mu mwaka ogwali 1993 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atikkirwa enaggalabi. So twagala tugendeyo ko batunyumize yo tujja kugenda ku Guzuru Beach awo tuveyo tugende gye twategekedde ekiringa kisaakaati tujja tekako basengane bakojja tuli omuchomo tumale tukole oluwombo ewaffe Cultural Village yawe tugenda okutowe twategekedde oluwombo tugenda kulisa abantu Uganda emmere buli omu gye wali oliddeko ku balugu wali oliddeko ku kyetutumula wali oliddeko ku ndaku oliddeko ku jjobyo ensugga byonna ne paka ku luwombo omuntu yeyesenera kyali so tugenda kubeera n'ebyokulya kye bayita food festival ku Easter kyobola batwakitumye Easter Luwombo Masala. So Easter erimu weekend mpavu Good Friday, Saturday, Sunday, Easter Monday. So kati ffe tugenda simbula Saturday tubakomyewo ku Sunday akawungeezi. Okay, trip eyokubiri tugenda genda Maxwell Falls kujja kuba mwezi gwa 7 tujja kuyitaawo ku Kaluma nga tukomawo naye mu kugenda tujja kuyita wano ku Kafu tugende paka Masindi tujja kusula Pakwach nakusoma izi 3 July paka nga 5 July 3 days 2 nights ebyokulya n'okusula ffe enjawulo kye tulina gojjanga booli yope tukulabirira gwesasula sente tukufunirewo okusula ew'okulya n'okutambula biba byaffe pozi kali aka Easter nga 4 ne 5 2 days 1 night okay so bwe tunaaveeyo mu gw'omusanvu ate mu gw'ekumi tujja kugenda ku Independence Day tujja kubeera ku beach bagiyita Bonjako Beach ejja kubeera 1 day tour ya Independence abantu bonna tubawa business scarf ne bendera za Uganda nkulabye nayo ne ngamba bonankyukakyuka kwagala nsi I love my country so ntera nnyo okubeera naye nkute mbadde nireera gyendaga nga kandi kumpi nenvaayo nako olw'embeera y'obudde yinza okukyankalana so mbeera nako kesiba mu bulago n'ebirala naye ekikulu kya byonna bannayuganda baagala ebintu balambule baagala ensi yaabwe mu gw'ekumi tujja kugenda Rwanda visa free countries manyi gye bwavaako emabega Uganda yagenda neerangirira ensi eziteetagamu visa so one of the visa free countries zezo Rwanda you just need your passport you just need your national ID ne tugenda kola wansi ne waggulu abajja okuyita mu bus n'abajja okuyita waggulu oluusi gwe mulundi ogusoose okufuluma eggwanga twafuluma ne tugenda Dar es Salaam ne tuve Dar es Salaam ne tugenda Zanzibar ne tuve Zanzibar ne tugenda Nairobi ne tugenda Mombasa twakava Mombasa mwaka ogwedde ndota tuli nyenyonya at the same time trip ya South Africa ndote South Africa nali twaginyumyako konzerawo twaginyumyako naye saagikola okay reason being nti ba clients bafa abamu batwala ebintu bino for granted bantu abamu tebalina bank account so nga tokufuna visa you need to be with a bank account olina okufuna South Africa statement bank statement olina okuapplyinga visa kati ate visa eyo abantu baba bajja applyinga tebakimanyi
nti ogenda ku applyinga visa nti oteekwa okuba ng'olina hotel bookings at the same time ne ticket ng'ogikola ki ng'ogifunye. Kati nagenda okulaba mu baclients bange abali ba bookings abamu nga they can mess up nga tebalina equipment ezo so ne ngamba kanjira ntambula ne muno mu nsi ezi visa free countries 30th October Kigali Rwanda. Yeah, Kigali Rwanda next year ngenda Dubai. Yeah, but that is mwaka gumu. Kozo gani Rwanda unetere omukyala? Ngenda kuletera omukyala. December nja kuba ngenda. So next year tumutwala ku honeymoon. Dubai. Wasoyo owulire kye bayita. Oyagala kunfuukira mmere? MC Mayor ofunye munno. Ali bulungi musajja wange talina tabu. Ali awo biliyoni 5 kyezibakola. Wallahu akbar. Ezo kyeziri mu kutukola. Bawandiisa abakantu n'abalabi babawadde amateeka g'eminogowe. Muyingire sako. Sirina sako gye ndimu era sina gye ngenda yingiramu. Papa ngamba ono kyangamba kyenkola kakosa agambye atya. Nze n'abawuliriza bange nabakolera sako nabagulidde n'ettaka nno mambi esaze estate nabirabye ne ngamba kati abawuliriza olina okuleka omukululo abantu kye bali kwogerako olina okumakinga sure abantu abakuwuliriza obagattako naye olaba nti nkulugoberera nnyo olaba is a good guy tutera nnyo n'okusharinga stage sometimes ebyana bimuli bulala ebyana by'ennansana meya mubuulire ebyana by'ennansana bimututte ate ke yafuna Subaru kituula wano meya mugezi ali abiri mugezi amanye ekyamutuukako mu kusoma MC Meya amanye ekyatuuka mu kusooka yaŋŋamba Deni zaala yakana kooteeka otunyumirwa obulamu. Anyway, ngenaku z'omwezi 11 11 ne Saturday paka 13 December 3 days at 2 nights Mountain Elgon National Game Park and CP Falls. Tugenda kuyita Mbale tuyitemu tuve Mbale tugende paka Kapchorwa ewali ebyobulambuzi bingi. Yeah. So abantu baagala nnyo okulaba ku nsozi baagala okuhikinga abaana babasobodde balabe ku Mountain Elgon Ranges. Omanyi waliwo kye bayita Mountain Elgon ne Mountain Elgon Ranges nga bawulira nti Mountain Renzone ne Mountain Renzone Ranges. Kati mountain yeyo Mountain Elgon eri nnyo mu ggwanga lya Kenya. So abantu tujja batwalako ne ku border balabe ku border ya Uganda ne Kenya. Okumanya ebisingawo banoonyeeko ku noti 7 noti 649 28 oteka noti 788 14 higher level tours and travel webali okola services nenga neanza okonchazaako bana etetuze kulanga soko etetuze langa trip bade tuze kwogeramu n'olugendo lwange ate bineno abamu no tebamanyi yes tebakumanyi banda bala sokola basagala kola ku TV era chovola nali kwogera ko kawa ani ayogera ko ogamba ono nga tetumumanyi kino kyona nyinga muntu mulala sagala kola ku TV nafuna ko no mukisa okukola ku spa kogwe njagala nnyo okwekuuma twogeddeko birungi ne waliwo ne challenges ziri mu mawulire party 2 twayoka intro kamambi yesaze ku Lubogola Simba mbasibula intro yange jentero kola mbagamba tuli kuchera mu Radio Simba empolego menuji yedembe zidakika bide z'abasawo zamu cyakoro kwa sizo cyagwe umuliriza yo komide kusimba bali kuchenda mu Samba kasirisa sato batufuna kuchenda mu bide kasirisa mu nabali ku www.radiosimba.ug definitely the best radio station of all world mwazemtia zize mu mambi esazo bawereza paka saa 12 wenjo kuyongera ku binsanga wano amanya zeka ko the microphone soja muri bulungi nobanga muri bulungi katotandikire wa microphone soja junior basibode mbere bulungi mweraba Beyond the newsroom, where untold story is revealed.